Gwe buuza nti waliyoko ku promo tezaaliyo zaalinga ekigambo kimu kirommo era nga buli omu bamubuuza mu kirommo wammwe waddi nti ffe wa leero era ng'atabisobola okwata keesi yo ddeeka naye kati nga baffe Shamim tuziteekayo eka ne tudda mu kirommo omuggo guwume banaakunyiga enkya baaba abantu tuvudde wala era abazadde mukole ssente otherwise kyova nze nkola nnyo omwana wange agenda mu kirommo agenda mu kirommo bannange agende mu promo ne bannange nga tuleeka n'essomero lyonna tumaze ebibuuzo biwedde kati abaana bo babeera eri mu shopping banoonya lugoye lwanaayambala kati efifere tebyaliwo noonya lugoye lwanaayambala iwa maama asiika muwogo wali yasaze paani baakanya omugula yagaze omunyumiza gwe paani baakanya omugula yagaze ng'omugamba nyaga lugoye zino video zakyusiza nnyo omuzannyo abaana bagenda tubanje bibaddewo era byaliwo omwana wo gwe mugubuulire ntize munnaye sibirina nga bwe wabirabya obiraba naye eka tebiriiwo nzeyadde ka vitinzi sisobola kapangisa abaana baffe bamanyi ennaku yaabwe ate era n'abalinamu tubaleke tujja loga Unate twejje mitima mibi. Wobira bwe bitoka mashallah Mungu nange nsabo ntuse wawo wange naye mbi mutuse. Mbobireke bule suwo. Mutandika kontera. Abazadde banna. Mbagire banonya abana. Mubona bayo none. Mubona bayo none kana bafunia mbuto kulujja bagenda mu pro. Nzato bejake je migo je janyimpa. Ade kakweko aswali. Nali muwanvu. Nenzi jukira kiro meya sembe ya senior 4. Ye yansala we. Katobano mugo yagukuba wa. Omwana yawubo mugo. Yagukuba no nenzikirira. Birthday na leesa kabina. Na leesa kabina nakataddemu omusolo gokka. Kazenga ka kilo 5. Kogendo okwambala. Naye buli kilo ebadde bagibala $12. Kabina nakataddemu byokugula nakabino ino ketegekera. Ake kasooka ako. Banna erema oyimba. Limba lulungi nnyo lukuzza mu laavu. Remo manyi ngoba waawo mwana amandi goso limba amangu awo. Kubanze kati. Love commissioner. Ya nkola ki? Ya nvunamya. Ya kubanza nvunamya sinnamufuna. Tonamufuna. Love commissioner. Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Nze lujja omulungi atwala okwetula ensi yonna ndi ne Shamim Mayanja Zubeda Byantalo 2024 nga birthday ye loading soon. Mwezi 14 akyatembeya oluseke bulungi nnyo ayitamu wano ne wali kwegamba birthday yafuuse kirala nnyo kirala. Kati waliwo omugagga wange Gloshi owa Flori Flower World yawe mu Kubombo Road. Buli week natandika dda okubanga a celebrate nze birthday no kati agenda mu mwezi. Ne buli lwantwala kakadde kagwa wali nga mu byakulya buli ne bengenze nabo n'amala nanjokya nayo omugagga karate nga tonnakwata ku ziri 15 zalina okumpa wamuteekako miliyoni 15 bane nga sente wasaba nnyingi abagagga bange mbamanyi sente okubavaamu bootateekako tomanyi basaateekako simanyi naye bana abaleese alhamdulillah nsigoba sente asita kibanga kirabo nga ez'abasajja zengoba oyinawo 5 zange 15 kati alujja mmwe Captain ne mumpe 15 nja kuba mba mazzi ate otya ogambe togoba sente aye 5 nja zigoba nalinako level ye 15 ngero omuntu bwazimpa nebaza kati mba nazo ne mumbeera embi 5 mba nzirina sente zitandikirwako side yo tujje na mmeka mujje ne miliyoni nga 3 kale abo ogambye ffe kati ngamba omuntu ali eyo nga buyagala kwenyiga mu birthday ya Shamim sente atandike ku mitwalo nga 5 aleka naawe Shamim abantu anete mumpa mmere temugimpa mugireke mmere genda ovunda yaki omuntu agenda kujja n'enkoko nga yagirunda njagala nnyo enkoko naye njiridde nnyo bana bandiyisiza enkoko mbuli formula ebyokulya bigenze bintama njagala sente yase ate olwo omugagga yampadde mu list ya birthday gyo yansindikidde message list ya birthday nga sigiraba ayagala nkole pate kyesaagala toyagala kola pate mbere maisendo oyagala za pate sente oyagala za ki Shamim sente njagala za birala nnyo oyagala tuzimba mu nnyumba ani agenda obikkiriza nyumba ya maama so mu birthday ya Shamim yafuuse capital ne temuzimba nnyo mutima ate bagenda zimpa abamu batandise nadda nkyali awo nkyabirowoozamu omugagga ye birthday ate gundi disiti budget mazo gimuwa naye sente bwazimpa bakwano bange abalungi simanyi ndabika okugenda awo ndowooze wa Stanley ku yaya abantu ne banywa kunywa bunyu chai omugagga ne muwa accountability ng'ate sente zonna ze yampadde ziweddewo awe tuli birthday ya 14 Meeyi ng'olunaku lw'abamaama lwakaggwa ogira nze nga kivulu banga ddene ng'olanga birthday ze bale manyi yanja munnange byebyo nze omanyi sikyakola pate nakoowa pate nagowa obupatepate obwo njagala mu sente emyaka 2 egiyise emabega birthday zange zonna badde bampa sente ebbange liyise wakiteekawo nakiteekawo n'essimu oyina mpya simanyi ani agikuwadde ye ate essimu nze nagyegulira wagyegulidde essimu nzeegulira sikkiriza muntu yenna kungulira ssimu Shamim naye kuguna omulembe omukazi agula essimu anzeegulira ani nze saagala kummanyiira ate batya njeegulira lwa nsonga mba n'olukusa olugaana okukwata omuntu yenna gwe mmanyagadde obutakwata mba n'olukusa olukkiriza okukwata omuntu yenna teyinaako bwannannyini nze nnyini y'essimu yange era nkwata miliyoni zange n'essimu nagigwa miliyoni 6 nagigwa miliyoni 6 nazikwata nenjegulira lwa nsonga ki saagala muntu yenna jingulira kutandika kugamba ku ssimu yange gye naggulira tokwata nakwata saagala kamanyiiro abantu nga bagulidde abantu amasimu n'abasajja kati naffe batugulira ababagulire nze saagala ngulira simu twin sister agenda kungulirayo ndowooza essimu endala njagalayo 1 plus manyi nabadde nali nakagula 1 plus awo ya miliyoni 3.5 ne bagibba nga nagigula leero ne wayitawo ennaku 2 ne bagibba
Ajibirawo ku dduuka lyange. Kale zisikwata iPhone. Ya nange zannema. Zaagaana. Ati njagala muntu twin sister wamulabe gwe nafunye. Aliwa yenna. Abalero abewaka waabwe bankubiddeko. Twin sister ono yakuwa ono doctor. Ente. Dr. Daffin. Basi wafuna sister. Kati ba sister bakaddewa. Saagala banaku. Kubanga ndaba engeri olinganga abadde ne Daffin ebbanga eddene. Munnange ebbanga tonna yanjagala nnyo kati ankubiddeko leero nampa ku beewaabwe nyogerako nabo ne mbagamba I can't wait to meet you. Pasa oyogera mu Luzungu. Mu Luzungu. Can't wait to meet you. I'm coming there soon. Your relative now. I'm coming. Ne bagamba we are very happy, excited. Divichi. Amanya ne hotel ye 40. Eriwa ina. Ye bay. Eriwa ye 40 chao. Bagita Nyaika. Sebo we 40 bagita batya yo hotel. Nyaika. Eyo hotel ye yamanyi. Nyaika. Yantwala. Yiye. Ayagala ngende neba. We yagale. Nkole buli kimu kyenjagala. Bali ba sister wala boto bakubye luseke. Ba sister ki. Bali bakuwadde ku simu. Anti ngenda yo okati ono ye antwala kumpante. Nokutta omukago ne family ye. Kati ne bali ba sister bwenzita omukago. Bayina okunyaniriza muki? Mukika. Oshegedde. Kati mukunyaniriza mukika. Awo. Oluseke lutambule baluwulire. Bagambe ono gwe twazadde. Ali bulala. Ente ogenda kugireeta otya? Agenda gisasulira gireeta. Ogenda girundira wa? Ente. Agenda giwa blaza wange. Ogenda giwa blaza. Ate bakuwe naawo ogabe. Blaza agenda ginkumira. Blaza ayina ettaka ddene. Okay. Ninamu blaza wange anzirako ayina mu sente. Ogenda giwa. Ne sente alina. Oba bakuwemu ebbaasa. Muleka agimpe ennamba. Ennamba. Ebeerewo ng'ekyokulabirako. Ng'ekyokulabirako abantu bategeere nti ate kati abantu basobola otuwa ebintu ebikalu. Awo we tuli. Obwava obunannuma nja gitunda. Tebatunda kirabo. Tebatunda kirabo. Tebatunda kirabo Shamim tekikola. Ekitassa. Fana kirabo kyo oli wadde mbesa no mugamba naye omanyi sister. Sister mpente muleka mpente. Sister agenda kupa n'emmotoka. Agenda kupa n'emmotoka. Bannange. Primo ye niyo modo. Kali nze sister nkole ntya. Naye bannange kinaganye. Ne kasikwa munoonya. Ne sayima munoonya. Nawo munoonye agenda kwetamwa. Oyagabe ente ne mmotoka. Muleke soke mufune mu future. Kale nze ampeyo mipiira gya mmotoka. Ngenda mugambira nze kyange kitono nnyo. Si kinene nnyo. Mipiira gya kawungu. Ekyawajja ngenda mugambe na blaza. Ayagala emipiira gya kawungu. Ye jange gyo miterevu. Agwe sigala kunte. Neta agofuire mmotoka yange sister no badde nerabire kimugamba. Omanyi yangamba I don't want you to suffer when I'm around. Tell me everything. Shamim kala ndo tanse kusabya fujjo. Si fujjo munange. Kusabya kyeyo nonero. Nze ndeka munange. Olabira akakisa nze bwendo ne baba musajja nga nkwanyi buli kimu. Tandika okusaba kumu. Era bwaba si musajja nnyo w'amaanyi agenda. Ng'ekigendwa kyakwagala agendeera. Anga si kyakwagala agende kuba mutandika mpola. Kati hani njagala genda mu njala nti zammeka mitwalo 25. Kati njagala gendako mu shopping. Omanyi nze nkola shopping. Katera kukola bino bikola. Nze buli wiiki mbeera ne shopping list. Gwe nga gwe oba ng'ofunye akuteekamu. Nange nze nganze omuntu hobby yange singa nnyumirwa nnyo okukola shopping. Yes, era nze omusajja aba yakankwana bw'ati ekisooka kumwebera shopping. Kati nga wakankwana olina okubaawo n'obukadde 3. Bwa shopping? Kubanga jengula cosmetics wange. Foundation wa mitwalo 3. Naye nga nkulaba bulijjo obeera nakyo. Anti nze mbeera nakyo naye nkozesa nnyo gundi. Nkozesa nnyo wanja ate wanja gwe nkozesa wa bbeeyi. Kati ne lip gloss. Lip gloss gwe nkozesa ku mimwa gyange. Shamim tolimba abakyala ebintu bino babimanyi. Babimanyi naye tibamanyire kozesa fake. Lip gloss. Nze siri ku fake. Lip gloss gwe nkozesa mitwalo 25. Lip gloss. Lip gloss yekka. Si yona buto gwe basiiga ku mimwa. Anti kati bakazi bamukwana beteekako butto. Kati ffe tukozesa lip gloss. Ngamba bino ebimasa. 25. Nze nagenda nze omanyi nze mu bulamu saagala nnyo bintu bibi njagala nnyo ebintu ebirungi nnyo ate kati nze nina allergy buli kintu kyenkozesa kirina okuba nga kiri authentic. Bwe bakuweera fake
wenjira nze no mubiri awo nengeryawo mu ddwaliro era kyova nina gundi nina ani dermatologist wange ankolako dermatologist wange buli lwe mulaba emitwalo 8 gigwa wali dermatologist akola ki wa Lususu alaje biki yafa ku skin yange buli kintu kyenkozesa nga ngendawo nayo oli wa bbeeyi ndi wa bbeeyi nacho nacha maintaining ze bulijjo mmanyi bano benda banga sima bataddeko Braziliani obukowekowe ndi wa bbeeyi nnyo buli kakaya kenteeka ku mutwe tekakka wansi wa mitwalo 7-5 okudda waggulu Shamim nekuba perfume 3 naye nga buli emu etandika ku mitwalo 5 okudda waggulu esatu zaki esatu zaki nzikombininga anti kati ninako perfume kati nako ne body sprays kati body sprays zange za mitwalo 2 kati perfume zine kuba 5 7 nenzikombininga nezijjayo kyembanjagala oze kuba dina ddi kumachanga nve waka neziwangalako lero zirabidde anti kati olaba ze nekuba size ziri golden wood esamuka atudde wano nga buli ali eri awulira nina allergy ekirala kwegamba anawulira perfume gye weekubye yange agiwulira alina kubanga akoze nga yabitegeera agaza bbeeyi omanye yekubeze bbeeyi azitegeera kuba olaba ntudde sigiwulira ate osobola giwulira ebeera konzi kuggwe kuba zimpisa bubi ziri ezikyuma ennyo aya bbeeyi kati n'osanga omuntu nga yagamba perfume erina kubanga ewunya nnyo maalo manya nti bakuguziza ya mukataasa so obulamu bwe butyo bwe buli nga wabubala bwe butambula n'abantu nga banyiigira nnyo abali mu mbeera nga gy'olimu banyiige naffe twaliyo naye tetwanyiigira baaliyo twasaba ne tutuukayo naye bannaaye abantu batuleke we mulaba toyagalako mutuleke mutuleke nze kati sikyafaayo ntambulira mu yebo naye kati olaba eyebo ya mitwalo 2 eyo eno 2 naye bakuseera nze ndaba bakubba Shamim bakubba ngula ati kati baba nasene batandika okubba batokyalamuza batwala butwazi ko ndaba buli kintu obukaaya kati sikyayemenya nnyo akaguli ajati wange akakaaya ebiri bagaininga nyanti ate era mugenda munabugabe wansi kati 5 gye bagitwala nze anti kati njukira nobusuubula kati ate nsuubulira bwa bbeeyi era nze abantu abangulako wali obalaba the corporate people okitegeera abo abantu abamanyi okwambala abaagala ebintu ebiri unique be basinga okwetaaga n'obubina buli bw'otunda n'obubina obubina bukyatambula butambulira ddala ate kati butambula lwaki oli mu season kati nebitali season buli omu kati yategedde nti olina okwambala kabina okikakasa like obulamu okuwulira nga butambula wetaaga oyambale mu kabina naye gwe akatunda kakola ki akali artificial kankola ki gwe lwaki wawuwandaba nga tekalimu kyogamba nti awo wenkulabira nawo weekali anti kati nze olaba nakakoowamu kati nze ate nawe nawe nakaleetamu amaddu nenkambala nnyo nentuuka nekatani nekantama nentuuka nendaba nga nemalako emirembe kati nkambala occasionally ku mikolo kati ku birthday ndoza katukalabe birthday naleesa kabina naleesa akabina nakataddemu omusolo gwokka kazze nga ka kilo 5 kogenda okwambala naye buli kilo ebadde bagibala $12 kabina byokugula n'akabina olina okukeetegekera ke kasooka ako kasooka wali ipsi saatumiza muzeeyi kana akabina kyekalina ekirungi nti wekabaako ipsi tebatera nnyo ziraba kuba twakkiriza nti wali abatalina ipsi naye bwoba nebbina kikaleko kati natisse akabina ako nakatuusa wano naye baganda bange ekinabeera ku birthday Shamim yasuubudde mujja kakasa nno mpazi bulijjo manyi nti nze bakuguza full package ne hips nga kweziri kyoyagala kye bakuguza bw'oba oyagala full package nga kuliko ne hips oba toyagala full package nga bakuwa ebbina lyo nno ojja obigulira ensi eno
waliwo omuwala gwe nalaba nali manyi mulema kumba alabika olumu yateekayo hip side yemwene side nagerabira simanyi oba yali apapaki bambi kati nga mulaba ng'omulema nze nali manyi mulema paka we namusanga zonna ebizibu ati olumu tubeera ne stress waliwo era n'akabina kolwokamana otakasika bulungi kunywerayo akabala ino tutereera mu layini bano be bawaayiriza nti bambala obubina kiva ku ki tewali abo abawaayiriza babwambala ani gwe bagamba ebyaleema byali biboozi we mumanyi naye nze kyemmanyi nti okwambala kabina si musango nze era omuntu bwanga nyambala kabina siina mbuzibu mu vidiyo ya leema empya ne lutalo baba baalumiza bano batiimu simanya biki luyimba lulungi lukuzza mu laavu fe abaavaamu lukuzzaamu abaana bagassa amaloboozi bannaereema oyimba luyimba lulungi nnyo lukuzza mu laavu singa obawaawo omwana w'amandi gosa olimba amangu awo kuba nze kati laavu commissioner yankola ki yanvunnamya kuba nze anvunnamya sinnamufuna tonamufuna laavu commissioner nzaisa marimba akaisi kyamfunye nze kyemmanyi laavu teriiko myaka newe naawe zaana nga njafuna laavu commissioner kwegamba oli mu kutiisa bantu nti ugire emyaka oba tonnafuna laavu commissioner wamma nja kumufuna laavu commissioner just nze nkyalimu ku lugezigezi nina olugezigezi ate kati mugina emyaka gye ndimu sifugika tofugika ntudde kajanja wano wentudde leka naawe kankulugusa kantwale eno mbanzire eno kakadde twesanga bwe tulina akajanja tuli tuti ne bannaye omukazi w'akajanja naye banna atama inange nkiraba nti ntama naye kati wenjagala wano wendi mukajanja kange muno nambe kikikuttira akatale kafe oli abeerawo ng'alya waliwo ekiseera wootuukanga oyagala kubeera nga buli kimu okikola nga kyewunzise nga togambwako tofugika toyogerwako tobuuzibwa gy'ova tonnyonnyola kati nze ndi mu mbeera kati etannyonnyola maanyi ga ssente olaba ssente lwaki tetwagala mukole tetwagala abakazi bakole byebyo Shamimu nga bwenjikebera bwenti ndabako ng'eriko omudidi mba ndi awo nkyagira bwenti ng'omumwa guweerezeera you have received nga ggwe mbu simanya nze Shamimu kola what ng'onga ovaawa ne bane nga tuli ku kizibu namba bobompe mmere fukamira ekyo kiyinzijjako ekigambo kufukamira kintamira ddala n'omuntu akiŋŋamba ntama Shamimu oba olina ofukamira sifukamira nze amagulu gannuma mangu nalwala omugongo nga nzaala omwana owookubiri nenva ku kigambo kufukamira kati okola otya kati okola otya Shamimu buli kimu nkikola kubanga jjukira mu byonna era ozisigala olina ofevalinga eby'omusajja bisigalawo wali ani yabaga ndi omusajja okuba mu laavu nayo olina fukamira gwe omusajja muwe laavu ye kale mu byonna bye tumanyi omukazi byalina okukola eri omusajja gwe biki byokola nga tutegedde nkyofu mwagala tekimala Shamimu kubanga mu ekyo engoye zo mwazivaako okooza sooleza ddala tofukamira sifukamirirako ddala togamba nti tofukamira sifukamirirako ddala n'amagulu gannuma mangu nga nfukamidde ate n'omusajja sajja bonna benfunye awo bonna bakimanyi okufukamira kwagaana ojja kwesanga ngo simanyi oba kyekigenze kibaddusa terifukamira teri naye Shamimu nsaba ogonzeemu wano bano abakyala abato abagambe bino bya social media byange nze byenkola nze sifukamira bagenda waba bawaba biki bazaalibwa nange kanaaba kajanja era yenna agamba Shamimu yampabya atali mwana wa nnyoko nkuwabya ntya nze sifukamira Shamimu buli ekiri kati ku social media kyekifuga amaka tudde be bamanyi era omuntu afugira amaka ge ku social media naye abaako na kikyamu
obeera oli awo ng'omukyala akwereza ka video mu WhatsApp yo ng'alina obubaka bw'akuwa. Ewe waliwo kati oyo omukyala aba mulungi aba akugamba nti kino lekera awo ndowooza okyayinza nze obutasobola kyogera naye kyenjagala kyennyini ono akyogedde kiikyo. Tiki ekitali mu mukyala wo obeera olowooze ku mukyala omulala ng'olwo omanya alabye obumeseji mu ssimu yo naye kati bw'ofuna Shamimu wo nga nnabulabye era bwenzija ng'otudde ku ddani nga mukulu ate wakoze otya? Maama ng'oba ongenze wala era nzija bunyo n'entoni nga mukulu ate wakoze otya baaba? Nga watunudde mu ssimu yange nga mukwano obumeseji badde nnabulabye kati tuzzaako katuyagala kugambe ki nkuddemu ki n'osirika nga ate ntamu okwogera n'omuntu ng'asirise. I love the Muchiga in me like I don't keep quiet. Nga nina ekinnuma sirina kusirika ate lwaki osirika njogera nakasiru bannange yenza kusanga n'omukazi ne manya mweyagala nenzija ne mbagamba muli mutya bannange nkimanyi nnyo mweyagala naye kati ate okudda mu maaso gange ne muba nga ye mwemwolera nakyo sikyagadde. kati singa otusanga nga kangeze tuli mu lujjudde nga just oteebereza buteebereza naye nga olina action gy'otusanzeemu nzija bunyo netandika bwe nti it will end in premium urine mbalabanga mwe abaagala okwekwana naye tekijja kukola nsooka bisaagiramu ng'ojja si oteebereza buteebereza kati singa otusanga mu action nebakwata lubona tugenda kukyusa mwatuti ambagamba we papa mujebale tugende maaso kanyumye director tanagamba kati mweyongereyo efugendera firimu tosala genda maaso Shamim leka naawe nze nkutidde noddeeka ne tulikanya buyimba oyingira oyisawo kayimba nange mpisawo kayimba mazima embwa era bwentyebera mbwa ne bw'ogisanga ebunaayira omusajja kiti kya muwogo gy'okisuula gye kirandira kati enkola ya takisi agikoowa yagyesonyiwa gwe bw'oba tonjagala ngonta okusinga luntikka twakoowa emivuyo basaba omutinotibowa namakula tokola ebikuswaza ze nakoowa natadda maama nakweyambula sirina gafashami waabwe naki overdose nebabolo terugwa ebyo byenjagala wemuga mu feezi y'ennyimba obawo kati muba mudda mu feezi ki weliba tetwekubye singa luwona bwe lutyo nga tetwekubyemu bana ebiruma nkugeya n'ekigezo ttiimu yange nze omusajja wange wanyendako ngenda nenkuŋŋaanya abantu bange bwe tugeya ne tukugeya ate mekinashuwa nti olaba nti tukugeya naye ze olaba kyenkola mweyo embeera nnobamukko ng'omusajja nnoba ng'onoba aye nekikuluma noba nenkulaga zange nzapudetinga nange apudetinga nze ate njagala entalo za status yalabi nze ku ntalo za status tongezesanga nteekayo omuntu ne waba mpitako buyisa sitaba mukazi nkulageko nti eno biri bulungi nsobola okukwata bakyali bange bonna te nze sibeerangako na bakyali babi sibeerangako ne bakyali babi bonna ne basaba ebifaananyi byabwe ebirungi nteekayo ky'omukoomu gamba long time no see dia webale kunkyekingako nga tannankonamu just kulagako mbakona mbona mugamba ku kifaananyi ekirungi buli alowooza ku byebyo ebyokweragako maani gwe okweragako kubi atakusobola akuleke osobola okufiiramu ofa tebakutteeko nkubuulira ofa tebakutteeko nze sigabye haga neereka ntyo solo nzozigaba nezinzigwako neneewola ate nzigabira mu maaso go owaaye byonna byebyo naye nga twabadde kayimba ka love commissioner omwana bamugambye awuba ebbina peroza nno mami yeetaaga bbina gwe leema yasanyalaza mbu yeetaaga naye lwaki mubageraageranya mune simanyi ndowooza bwekito wekinyuma wekijjo tambula ndowooza nze ngenda olaba eno sayidi ekozeeyo kino ng'ate basseeyo sayidi yeeri mukawe obudde
mulabe bulungi neno mami sinnamukwata mu bukwasi we namukwata munaddamu okwogera namuneze ekisinga okunyumira kwe kwogerera omukyala mbu akabina biki naye nga ate ne sayidi eri naye twetaaga okukwatamu ate mbabuulira omuntu ayagala okwambala akabina mumuleke akambale n'atayagala mumuleke kuba akabina okwambala kalina advantage ne disadvantage si byampaka era n'atakambadde alina disadvantage n'advantage kati tuyiseemu just mu disadvantage tuziraba olulala ayambadde akabina advantage engoye zitandika okunyumira naddala zino ezikwata kazibe za lawundi onyuma oshegedde kwegamba n'owulira nga kyekyo ate disadvantage zaako mu bbugumu kiba bulala otuuyanamu n'otonya mu bbugumu kitegeeza kanyuma ku nkuba ate silikoni oyo tatuuyanye yereka ati abambala layisi kamanyi okusala mu ngoye olina okuba nga oli mwegendereza nnyo hipusi ezo zimanyi oseeseetuka akabina kamanyi oseeseetuka pamba oyo n'aseeseetuka singa baba nga tebamutungiramu so atakambadde abeera free nnyo za advantage ze aba awulira ng'alina emirembe gye kyaba ayagala abayekkiririzaamu atakambadde ate era naye waliwo engoye zayinza obutambala nga omugongo mulalamu ne tugamba ate lwaki teyambaddemu awo akabina oba kyaganyemu ng'olaba kiganye olugoye lulungi baali badde luvaayo omanyi waliwo ekiriko okitegeera kati nga weebuuza atunudde maaso atunudde mabe kyoba ekyankola wiiko idi ewedde okuba nti wali ndowooza tolinaamu kasente kasuubula wali oyambadde olugoye lwa bbeeyi ng'akabina tekuli ng'okyogedde mukwano nali nyambadde bina naye ng'olugoye naguze lunene seeka yatugamba tugule nze nyambala 44 nagula 50 lwaki yidi yakusaala si yakusiba mabina naye gwe olaba ekyali mu muzikiti anti tebategedde abaana nze nasiba ekisiba ekyo nenkimalako nga siridde mu lunaku lwonna ssebo yidi natandika ogyetegekera weeks 2 before the yidi kati neŋŋamba ŋŋenda kusaala yidi nengula shaliya yange ya bbeeyi nga njagala eyiikeyiike neŋŋamba ŋŋenda nakwambala black so akabina kaaliyo wanetegereza bulungi nasaalirawa nakulaba watandise osala ekigambo lujja nasaalirawa nakulaba ebyaddala nakulaba okulaba omukwano gwali mungi nnyo ku it oshegeera wali mulaavu mpitirivu nnyo naye nga nzijukira omukwano wali ogwadde ngufuna ku wifi wagutapingamu ngutapingamu nnaku ezimu so omukwano nako nengusika negujja wemba sigwetaaze n'ogusindika eri so munno wali omwadde omukwano esaawe kati nze ng'ate ndi mukwetegereza eno ng'oli ku my behind my behind yaliyo yaliyo ate golo nali bulala so amateeka agafuga akabina tokkiriza kakwatako bino abasajja byetusukka mulungi siriko ne bakwatako oba towulya naye kagonda kaba kagonda naye kali akafaiba kubanga mufaliso oba towulira kiba kifaliso ne bwonfumita pini kozi olina kukwata pini n'ofumita n'oteekako n'ennyondo naye bannange abakyala muli bazira nkiki nga namwe mwatandise okwambala emibiri todala abasajja bambala mibiri ne bateekako ekkooti nateekako ekifuba bambala emibiri n'ayambala ekkooti ne mugamba muhanka nga bwe yeeyambula asigala luti okikakasa wallahi ate bangi bakwata n'amakooti ne batungiramu kati emifaliso nakola omukono nga tutendereza birthday eyo gy'olangidde omwezi ng'ekivvulu abaana b'essomero baatuyisizaamu awo weekend yonna abaana ba elite liri elite liri omanyi amanya gali abiri elite naani yeyo elite aha seeta bo ndowooza temwabalabyewo tetwabalabye twalabye nnyo elite seeta yakoze etya seeta nabo babadde mu zi prom party
abantu mubaleke bakole be baagala n'abaana baabwe. Abaana bajoze. Omwana bw'aba akyasojjoga ng'okyali mulamu ajoge. Obulamu buno bwa kiseera. Naye bano bajoze paka kuwulira bubi. Era teyali omuzadde omwava ajoga. Ate bunaye bwewu. Abazadde abakoze mu kasente be bajoze. Naye kati mwagala sente aziteekewa. Omwana we alina prom. Bagambye eki ate ode eva mu masomero. Nti omwana buli omu muleetere Benz. Mulete V8. Mulete V8 abaana. Range Rover. Kati ne wabawo omuzadde agamba omwana nkagire mu kacopa. Naye baba omwana yakoze edilayini oyo. Omwana kinyuma n'omuwa naye omubuulirira abaana abaffe okubawa sente kiboonoona. Kiboonoona naawe Shamim. Tulina okubabuulirira. Boonoona abaana. Tulina okubabuulirira n'olimitinga n'ekino kyatamuwa buli lunaku. Just okuba nti prom omwana we nampangisirize oba emmotoka n'amugamba gy'oba ogiramu tazimuwadde buli lunaku. It is just once in a lifetime. Abaana batwaleko out once in the lifetime. Ne baba toyina mmotoka pangisayo ku mmotoka abaana bo bagendeeko mu mmotoka. Once in the lifetime abaana bagulire ku nkoko balye paka mmeme basinduukirira. Kuba ojja kufa wano nga bagirya alaba. Ojja kufa wano mwana bamu era n'emiggo oba osobola gikendeezeemukko kuba bw'onoofa alina mingi gy'agenda ofuna. Emiggo nga toliiwo. Kati mukubeko mitonotono. Gye tulaga mulembe gugenda fuka gwaba planned kid. Gye tulaga. Mungu gwaba ataddeko ekisa. Gye tulaga. Muzadde yandisabye mwana wabeere planned. Zino video zakyusiza nnyo omuzannyo abaana bagenda tubanje bibaddewo era byaliwo. Omwana wo gwe mugubuulire nti munnaye sibirina nga bwewabirabya. Obiraba naye kati biriiwo. Yadde ka vitinzi sisobola kapangisa. Abaana baffe bamanyi ennaku yaabwe ate era n'abalinamu tubaleke tujja loga. Wanaate twejje mitima mibi. Wobiraba bwe bitoka mashallah Mungu nange nsaba ontuuse wawo wange naye mbi mutuuse. Mbobireke bule suwo. Mutandika kokontera. Abazadde banna. Mbage bonoonya abaana. Mbona abayonooneka ne bafunira embuto ku lujja bagenda mu prom. Mbona abayonooneka bakola prom. Abaana bamwe ku kyala abafunye embuto ku myaka 9, 10, 12 bagenda mu prom yawa. Covid zonna abaana bafunira embuto bali mu prom ki. Muleka abantu bayagale. Let people be. Let people be. Naye gwe asobola prom agikole. Atagisobola tuuza akajanja wansi. Naye ffenna twazikola naye kati baba kati kiraga nti ffe biri prom yammwe yali akiro mu mwali muziyita kiro mu musina prom. Kiro mu kulekaana na kwekuba. Nga baleeta omuzindaalo. Eyo se byaliwo nga twasaba bwasamye ekiro. Ne bateeka muhoola awo. Muleka abaana b'abantu beeyagale bannange. Muve ku ba planned kid. Yes, oli baba planned kid mumuleka abe planned kid. Omusajja alina ssente z'empitirivu. Oyagala olw'okuba munno munnange gwe toyinaamu. Yagaana okuleetera omwana we mu benzi mbw amufunira akagaali musimanya mwenkanenkane era tetwenkananga abaana nga tezenkana. Bino tebadde na byakuleeta. Tetwenkananga. Bino yabadde by'abaana. Ate simu lyataddewo nti buli muzadde omwana we agenda kujja mmotoka efaanana etya. N'omwe emmotoka nga muzadde tulabisina. Kiki ekikutwaza omwana mweri essomero ng'omanyi toyina ki? Mmotoka eyo. Oba togina genda gipangise bondi nnyingi ogizzeeyo. Kati golooza mbona nga bazzeesaawo zaabo. Emmotoka ezo. Nze bana beza abazadde ba. Bazipangisa. Mulimu abapangisiza wamma. Wakamye ye n'agamba ka kisooso wateemu. Omwana we anyumirwe. Omwana baffe baleke banyumirwe. Waliwo nga nti togenda nga Shamim takubuulidde ye ebyabwe byali bitya. Ebyaffe nkugambye byali bya kiro mmo. Kiro mmo. Tondaba. Kiro mmo. Ng'oyingirawo wali. Oyingirawo kwekuba. Byebyo. Bye mwalimu. Mbeera ye yaliwo. Kiro mmo nga tumaze ebibuuzo amataala gonna ne tugajjako enzikiza n'enkwata omuggo ne guwuuma. Afuluma y'afuluma. W'osanga omwana alina enkovu ng'omanya yasoma ne Shamim. Muggo kuvuga afuluma y'afuluma gwe gukutte bagenda okuzaako amataala nga abayina ebinuubule abatiirika omusaayi ebyo ffe bye kati ne wafumanya ekyaliyo duwa. Ffe duwa twazikolanga ng'ebibuuzo bikomyewo oba nga tugenda namu. Weebale nnyo. Naye ŋŋamba luno olunaku ekibuuzo ekisembayo lwe kiggwa ekyo mataala gonna nga gavaako. Omuggo nno ne guwuma. Ne tukuba keesi ne ziwuuma zitekola sound. Muggo ne guwuma.
ne bannange nga tuleka ne sebe lyonna tumaze ebibuuzo biwedde kati abana bo babeera eri mu shopping ya banoonya lugoye lwanaayambala kati ffe tebyaliwo noonya lugoye lwanaayambala iwa maama asiika muwogo wali yasaze paani baakanya omugula yagaze omunyumiza gwe paani baakanya omugula yagaze ng'omugamba nyaga lugoye kugenda mugundi mu mukolo naye manyi nti faamu tetwayogeranga nakwogera batulaba ewedde anti ewaka nga tojja kwogera kiri ku ssomero weeyiyanga gwe weeyaziseeko engatto ffe twamanyanga nti kati ekiro kya leero kya muggo kuwuuma gundi wali wala nnyo nali kumpi awo kubawala kata nze we nasomera namuŋona salafu we wali awo walina kubaawo kiro mu abo tebategeera kidongo biki ebyo ani akulimba ani tewalingawo kale era kidongo ekisomero lyali awo ku musalafu tewabeerawo kidongo awo naye era n'abalala bali ab'ekidongo era nabo baali bakirombo gwe noonyereza mwe mulina okuba bye mwalimu mwali temubitegeera bulungi naye gye emyaka gyonna gyali gya kirommo gwe buuzayo nti waliyoko ku promo tezaaliyo zaalinga ekigambo kimu kirommo era nga buli omu bamubuuza mmwe kirommo wammwe waddi nti ffe wa leero era ng'atabisobola okwata keesi yo ddeeka naye kati nga baffe Shamim tuziteekayo eka ne tudda mu kirommo omuggo guwume banaakunyiga enkya baaba abantu tuvudde wala era abazadde mukole ssente otherwise kyova nze nkola nnyo omwana wange agenda mu kirommo agenda mu kirommo bannange agende mu promo osanga omwana awo nga eriiso tayina nga lyagenda mu kirommo kirommo yalitwala nze ate obejjako emiggo gye gyanyimpa teka kwekwasa nali muwanvu naye nzijukira kirommo eyasemba yasinia 4 ye yansalawo eki kati omwana omuggo yagukubawa omwana yawuuba omuggo yagukuba wano nenzikirira nze nijane Shamim Mayanja tubatadde wamma asaba katonda sikirabanga tubalabye ku obwavu bubi nnyo noyimpawa ya labbi nsaba okubajjukiza nineddira mutima omuyanja netujjako n'amataala tewapadde lukusa lwogera mannya gange omanyi kati tteeka amannya gaaki ati erinnya amannya eg'empitibwa si gwe Shamim Mayanja ate googa amanyi Shamim Mayanja muwala w'ab'omutima omuyanja era nsaba okubajjukiza nti ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali katikkiro waki wa Buganda era yayina ddamula ate yeddira mutima omuyanja ojjukiza Uganda bayerabira kati ng'ogasooko yakyalina ddamula ate sisuubira nti wakugita kati omanyi ab'omutima bwe tukwata awantu tuba tukutte mukwasa mutima tukwasa mutima oshegedde so temwerabiralabira nnyo mbanya bajjukiza nti ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali katikkiro waki wa Buganda era yeddira ki mutima omuki naye emitima gyawukana yeddira mutima omuki mutima ki omuyanja nange neddira omutima omuki saaba omutima mwenna omuyanja mbatumiddeko nnyo mwebale kuba bakozi mulina ssente kyemwasinga okukola kuba na ssente ne mukuŋŋaanya olugezigezi lwonna ne lubabeerako n'akajanja ate ng'ebyo byenjagala ab'omutima kyova olaba mwenva nange kuba akajanja kansuza ntudde abakatikkiro leero Shamim wamukoze otya byonna byakola munajjuki singa bulijjo munnange nti weddira mutima omuyanja neddira mutima omuyanja era ow'ekitiibwa yakyali katikkiro wa Buganda kale Shamim nja kusoosowaza nnyo ekika ekyo Shamim ngenda kubanga muta tankoleko byakwasaganya wano ebirala mu mbeera emu oba endala amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze
ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp.